Yafa balungi aba D-Town Television tubaniriza program ya mwengazi emanyikiddwanga the dopest youth show ng'omwereza wonze naye asitana akutuusaako eno program yo kwegayiridde yita munno ajjalabe kubanga eno program ejjuddemu ebinnonogo egenda okutuusaako serebu yakyalidde mwana ki eyeegomba serebu ki muno mwe tuzuulira abaana ab'enjawulo nga nabo batugenda bakuleetera nga balina ebitone eby'enjawulo omwana nga tomanyi kitone kye naye ng'ali ku ssomero oba kitumbudde ogenda kwekanga naye ng'omulabye ku TV ya enengazi emanyikiddwanga D-Town Television anti nkugambye buli mwana ky'omanyi kyasobola okukola muzannyi wa mupiira muyimbi rapa oba mwambazi amanyi okutunga kiky'omanyi nti omwana wo kyasobola okukola ng'ali ku ssomero tugenda batumukutuusako waneno ku television y'engazi nga kwentadde ne baserebu ab'enjawulo nga tugenda mu masomero gye baasomera anti nga naye tumuleese akunnyonnyole musomesa ki mwana ki mmere ki gye baalyanga ku ssomero anti era buli omu akimanyi nti kati ze ssaawa zino zennyini ssaawa 6 paka ssaawa 7 tugenda banga tukuleetera program yo ey'abavubuka ey'amasomero nga nze omuweereza wonze nayasitana agenda okugikutuusa